ono yafadda naye nga tannafa bino yabyogera ku General Muhoozi Kainerugaba. Museveni goba Muhoozi nkubuulira mugobe ali detached tategera mirimu gyakola. What is this stupid? Oba tumanyi byakukola twebuuzeeko mutuwa omulimu omuzibu to defend government. Ebyo yabyogera wenjogerera mugenzi wabula mu myaka gy'ekyenda General Museveni yayogera bw'ati ku baana nga mulimu ne General Muhoozi mutabani we. What a son does cannot be blamed on the father or on the son, because that fellow does whatever he does as an individual, not as a member of his family, not as a member of his tribe, not as a member of his religion. He does whatever he does, right or wrong, because of himself as a person. Buterevu kati awo tuba twolekedde International Criminal Court. Alright, a court ey'ensi yonna. Ono gwolaba ku lutimbe lwo olwa AKTV amanyikiddwa nga Fahani Ahmed. Ono nga looya munnamateeka nkugambibwa International Criminal Court. Mujjukira obujulizi ICC oba International Criminal Court bwe yagamba nti bannange mu bukuŋŋaanye buli muntu yenna alina ekyamukolebwako nga kirinyirira eddembe ly'obuntu mu butwale mu kkooti y'ensi yonna, era NUP yali nsaale nnyo okuwabira omusango eri General Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti ya Mwami Museveni mbu yali erinyirira eddembe ly'abantu okutandikira emabega mu myaka gya 2019 mpaka we tutuuse mu 2026. Kaakati nno olunaku olwaleero ampuliriza lwali lunaku lwaggulo bw'atyo omusajja amanyikiddwa nga Fahani Ahmed yavuddeyo kugambye nti ono looya mu ICC oba kkooti y'ensi yonna ono akawaŋŋamudde agambye nti General Muhoozi Kainerugaba bagenda kutandika okumunoonyerezaako obutasukka mwezi ogw'ekkumi omwaka 2026. Kaakati nno bino byonna ebikolebwa oyinza okulowooza nti bikoma wano, oyinza okulowooza nti bino bito. Mukwano gwange ampuliriza maze okulaga ekiwandiiko mu vidiyo yaffe ewedde ne nkutegeeza nti US government Trump administration yamaze dda okutowa order netegeeza nti abasibe abaakwatibwa abatulugunyizibwa naddala bannabyabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda balina okuyimbulwa, balina okuteebwa awatali kakwakkulizo. Bano ne bongerako ne bategeeza Abamerika nti bwe kinaabanga kiganye bagenda kutekinga measures ng'okuba sanctions. Ampuliriza abakungu bano ssekinoomu naddala abo abasongeddwamu enno okubeera nga be basaale mu kulinyirira eddembe ly'obuntu. Kaakati nno gubadde gukyali gutyo wali ku X omukulu Fahani Ahmed bw'atu naye n'ayiwayo omutimbagano n'ategeeza ensi International Criminal Court announced the opening of pre-investigation into Uganda's Chief Defense Forces Muhoozi Kainerugaba regarding his alleged role in the suppression of opposition figures, including Robert Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobi Wine, his political affiliates and other individuals. Kakati nno kyekino kyenkugamba bulijjo. Omusajja agambye nti General Muhoozi Kainerugaba ono nga yakulira amagye munda mu ggwanga erya Uganda tugenda kutandika okubeera nga tumunoonyerezaako. Kugambye nti ono yatwitinga ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwe tulimu 2026 ku International Criminal Court ICC announcing yalangirira nti ebyogerwa ku General Muhoozi omukulembeze w'amagye munda mu ggwanga erya Uganda bagenda kutandika okubeera nga balinoonyerezaako naddala okuli okulinyirira eddembe ly'obuntu oya Mwami Kyagulanyi n'abo bonna Mwami Kyagulanyi bakolagana nabo mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda bepo n'abantu ssekinnoomu ababaze nga batulugunyizibwa n'okutuusibwako ebisago oba oliawo mu ngeri ezitali zimu. Kaakati no ICC eyolekedde okupuliriza okubeera nga eyolekedde eddimo eddene. General Muhoozi wadde bino byatwitingibwa nga 23 ne bateekawo nga ekirango nga balangirira kye bagenda okubeera nga bazzaako aba ICC. Kaakati nno General Muhoozi yakoma okwo nkugambye yagenda bugenzi mu maaso n'okukola ebyo byalina okubeera nga yalowooza nti bye bituufu byakola. Olunaku olwali yavuddeyo n'atwitinga n'agamba nti nze Muhoozi nawamba kitange era kakati nze mukulembeze, saagala wakana, saagala agamba nti ki, mbagambye nti kitange namuwamba dda. Mwenna mujjukira ekiboozibozi kye twabateerawo awo ekyatambulanga kiraga nti essaawa yonna Mwami Museveni amagye gayinza okumuzingako
Kaakati nno Hajati Nakalemba omukyalo omusomi w'edduwa wano waabiyingiriramu n'akugamba nti embeera ng'ekkaluubiridde gwe mukooneko bukoonyi mu mbeera yonna ey'okusomera edduwa, ey'okukumira ekyoto, ey'okubeera nga bakuwa ekyogo onaabeko kubanga embeera erabika nga ekaluubika. Kati vidiyo sooka ogituwere ekigalo mukwano gwange ampuliriza butereevu tugende mu mboozi eno tujje tutandikiramu tugende mu nsonga ennene ekwatagana gye Muhoozi okulaba ng'essaawa yonna abasajja bandi mu kabajjeeke mwami Kyagulanyi yabyogera nti mujja kulabako ku mwami Museveni oba mutabani we nga babakabye ejjeeke. Kaakati n'ebigambo byandibanga bitandise nga n'enfanfe munywanyi wajjira Muhoozi Kainerugaba wali munda mu ggwanga erya Amerika abasajja bamaze dde okumukaba bamaze dde okumukuba jjeeke era nga wenjogerera ali mabega wa mitayimbo. Kaakati nno kansooke kutoleke wa muganda ng'essajjime emboozi eno agituwongere mu bujjuvu ate tukomewo tugende mu maaso. Ekivudde wa Fahad Ahmed onononga munnamateeka mu International Court avuddeyo n'agamba nti wabeewo okunoonyereza oba wagenda kubeerawo okunoonyereza ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba era ng'okunoonyereza kuno kulina okubeera nga kutandika obutasukka mu mwezi ogw'ekkumi. Bagamba nti envunyu egiriira mu katiko n'ekusanga mu ttaka. Mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded, human rights continue to be violated. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Allow me to read a social media post, to quote it. 22 NUP terrorists since last week. NUP steht für National Unity. NUP is the National Unity Platform. That's the opposition party. I continue to quote. The 23rd is Kabobi. Kabobi steht für Bobby Wine. Kabobi is Bobby Wine, the leader of the opposition and the candidate for the presidency. That quote is from the son of the president. He's also head of the Ugandan army. Tuddayo ku bigambo bya European Parliament nti kano tekaali kalu yali military operation. Era bwe bayita Uganda yeewozeeko, Uganda yagaana n'ekirabanga okuginyooma oba okunyoomoola nti EU yanyooma abakulu mu Uganda. Olw'okubanga wayise Kyagulanyi ne Sarah Bireeti ogamba otya ambasada Mulamba nti asituka jjo olw'okuba Kyagulanyi baakirabanga kamanyiiro kakulu. Kakati ebintu byongedde okubeera nga byonooneka. Abasajja bagamba okunoonyereza ku CDF gw'eggwanga kugenda kubeera nga kutandika Bunnambiro. Emboozi eno tugenda gigaziya, tugenda kubeera nga tugigaziya. Abaffe katukuzeeyo mu Paalamenti, tukuzeeyo emitendera we gyatambula n'akalulu akaakubwa mu Paalamenti eyo okunoonyereza ku Uganda ku kalulu akaagenda mu maaso. Kye njagala okujjukiza abaalonda baali 574 514 ne bagamba Uganda enoonyerezebweko. Ababaka abasatu bokka be bagamba nedda. Anti nkugambye ebigambo birungi si birungi bwe twogerera ng'okuwamba kukyagenda mu maaso naye ng'omaze okubeera nga okitegeera nti akalulu akaakubwa wali mu Paalamenti eya Bulaaya ababaka 514 bonna bagamba Uganda egende mu maaso n'okunoonyerezebwako. Basatu bokka be bagamba tekyetaagisa. Kaakati nno olunaku olwaleero waliwo akajagallo akabadde mu Arua City, omubaka Ombwasi Matuse okubeera nga awambibwa era ng'omubaka ono abadde amanyikiddwa nga mukulu oba member of parliament amanyikiddwa nga Hassan Caps Fungaro. Ono nno nga mubaka owa Obingi County wali eri ampuliriza mu bitundu eby'omumambuka gganga erya Uganda. Era nga boolaba wano abasajja bazze
nga bambalidde emigemerawala, bano nga balina obukookolo, abamu nga bali mu UPDF uniform, abalala nga bali mu ngoye eza bulijjo, wabula bano badde ku mmoroka emanyikiddwa nga drone. Kaakati no omubaka ono Hassan asimatuse okubeera nga atwalibwa, tetumanyi nsonga ki ebadde genda okubeera nga emuwambisa, wabula ono bamusisinkanye nga abatuuze bonna we bali bulungi nnyo, ne bagamba togunywa oguwanda muzze muwambawamba abantu, naye ono waffe kakati essaawa zino temwina gye mumutwala. Era kigamba nti ababaddewo abeerabiddeko akajagalalo kabadde k'amaanyi nnyo, abasajja nga tebayinza kubeera nga bakozesa ekifuba yadde okuba amasasi, kubanga badde bayinza okubeera nga bakuba abantu oba oliawo aba bulijjo, nga kino kitegeeza nti abantu ba Arua City bo bali vigilanti, era omubaka waabwe basobodde okubeera nga bamusimatusa n'abeera nga asumatuka okubeera nga awambibwa, wabula nga tetumanyi baani abo abadde abeeteefuteefu abamaliridde okujja okuwamba omusajja ono. Wadde nga bino byonna biriwe biti era nga bigenda mu maaso, ekyebuuzibwa ono buli w'anaatambulira anaatambulanga n'abantu be ab'omu Arua City tebaamuvengako, bwe banaabanga abantu tebaliiwo katugeze nga bamusazeeko nga mu maka ge anaataasibwa, kubanga tumaze okubeera nga tukiraba nti bino tebigenda kukoma wano. Okuwamba abantu kwongerera ddala okugenda mu maaso okwetolola eggwanga lyonna nga tekusosola nti oba ggwe oli mukazi, oba ggwe oli musajja, oba ggwe oli muvubuka, oba oli muzeeyi, okusinziira ku mukyala amanyikiddwa nga Miriam Matembe, ono kugambye nga aliko ne minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni ku myaka gy'aliko, bw'abanga naye yawambibwa n'atwalibwa n'aggalirwa. Kaakati abavubuka bakyali abato, olowooza ki ekiddako bw'oba oliawo ggwe mukwano gwange ampuliriza alowooza ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula wadde bino byonna bikyaliwo era nga bigenda mu maaso, abantu bangi naddala abo abali mu kibiina kya NRM bongerera ddala okugenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa omukulu byakola General Muhoozi Kainerugaba. Bano nga bagamba nti byakola mu maaso eyo yandibyejjusa n'abeera ng'afuka okalyadda envunyu ogirira mu katiko n'ogisanga mu ttaka, okukwata abantu oba oliawo nga tebamaze kubeera nga bamanyisibwako, okuwamba obuwambi abantu ekivandulo, okubatwala n'abasibira mu makomera agagenga omuntu. Jjukira nkutegeeza nti ono yamaze dde okubeera nga atwitinga olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga kitange namuwamba dda, era bulijjo tubadde twebuuza lwaki ebigenda mu maaso ebikolebwa General Museveni afuuka kyesirikidde ng'enkonge y'omu lusaalu. Lwaki General Sale tebavaayo bonna ne boogera ku nsonga zino ez'omukulu General Muhoozi Kainerugaba zagenda mu maaso n'okubeera nga akola, bw'abanga atereeza ggwanga, bw'abanga ayamba nsi, bonna bave bakisapootinge bagambe nti ye byakola naffe tubirimu era tubimanyi. Wabula bano tebanyega oba babiwagira oba tebabiwagira, naddala okusingira ddala General Museveni tavaayo kunyega ku nsonga zino ezigenda mu maaso, kyokka nga yatudde mu ntebe ennene ey'eggwanga erya Uganda. Kaakati nno okumunenya Mwami Museveni abantu bongedde okubeera nga batabuka n'okwongerera ddala okubeera nga bamunenya ku nsonga naddala ebyo ebigenda mu maaso ebiviiriddeko ne kkooti y'ensi yonna, International Criminal Court, okuvaayo okutegeeza ensi tugenda kunoonyeza ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda, ekiwamba abantu, okubuzaawo abantu abatalina musango, abalina bannabyabufuzi n'abatali bannabyabufuzi. Kino kitegeeza ki? Kati mu mbeera eno abantu bangi aboogedde ebigambo oba oliawo ebirabula omukulu ono, ne bamugamba nti ne Saddam yalina abaana naye essaawa zino tebakyaliwo, n'omukulu Gaddafi yalina abaana naye kati takyaliwo. Kaakati nno ono akyafuuse kyesirikidde, ebigambo bingi ebikyajja ku nsonga y'emu. Biri nkusaba jimpera ekigalo owulire ate abasajja bwe beewera. Muhoozi Kainerugaba CDF buno bubaka budde ewuwo, kubanga kirabika alina byakolanga ye. Na statement yakola oba yali Kenya, President n'avaayo ne yeetonda. Yagamba asobola ogirumba Kenya mu dakiika ntono nnyo. Ekigambo tuli habulwa kitegeeza nti si wabulwa. President Museveni nno alwawo okwetonda. Era bwe banga ozza omugoberera, President Museveni alwawo okwetonda. Era lumu ne kano kya omukulu Sali Musale Jeno waliwo abaamukyalira abazungu ewuwe. N'agamba ffe nnono yaffe ebyabannansiku tetukola bintu Muhoozi byakola. Naye nsobola okwetonda ku lulwe, naye ate simanyi kiro kyagenda kutwitinga. Ekiraga nti ne Jeno Sale omwana alina byakola, ba CDF alina byakola nga ki nga takkaanya nabyo. Abakadde bye tebamanyi. Naye ekigambo ennono Muhoozi gy'ajjiddemu ebyobufuzi, eyagala okwefaananyiriza eya anko we ow'okumuliraano, kubanga anko we ow'okumuliraano ye ewaabwe n'ebyobufuzi tebiriiyo. Kangabaana alinga kangabaana, era bwe twogerera ali ku bbomu ebaluka essaawa yonna. Lwaki President Museveni abantu
wadde aluddewo ng'era abamu badde bakyamulonda. President Museveni abadde akyakkiriza mu democracy. Ye munnabyabufuzi asinze okuvumwa ng'amanyi w'osula, amanyi bakadde bo, amanyi gy'obeera n'ekyokola ne ssente z'olina ku akawunti n'agana okukwata. Naye Muhoozi bw'abanga atandise okukola ebintu bino ng'ava ku nnono ya kitaawe eya munnabyabufuzi ayogedde bw'ati mukambwe mumumpitire njogere naye. President Museveni tewali muntu gw'omanyi waalinnya abadde ku mpewo gw'atayitanga kwogera naye. Taliiyo, nze yampita yankubya na ssimu n'aŋŋamba lwaki ontaataaganya. Mwami Museveni yali tuyambye n'atwala mutabani we ku DNA. Bw'aba asobola amutwale ku DNA. Kati ku lwaki? Muhoozi ayinza okuba nga si mwana wa Mwami Museveni. Bagadde TV bakubye abantu batutte ne ssente. Bamenyemenye n'ebintu. Era mujja genda okuwulira nti ssente bazitutte, bamenye seefu, balepinza abantu, bakubye abantu. Kasa gavumenti ebanga egenda bujja kera ne bana wayisewo emyaka 5 nga bagamba gavumenti ya Uganda eririre agakanyo group of company. Tubalirire Mwami Museveni wadde atusibye atukolonze ne Muhoozi byakola Mwami Museveni tabikolanga. Ate ku lwaki? Ebyagudde ku NTV tobitegedde? Nabitegedde. NTV, Daily Monitor, Spark TV, Nedembe FM. Munne ebyo byansuzizza obubi. Byankanze nno katono ne pressure zittuke. Era byampisizza bubi nnyo. N'otulo twambuze. N'otulo wabadde okyatunula kubanga basazeeko kirooba. Kubanga nze sina bwe mpita agakaanyi. Era tamanyi nange simumanyi. Ne lwaki nabuliddwa otulo nga bagadde NTV. Abo abasajja bajja kugula ku Uganda emisango ate tubaliyirira obutitimbi bw'essente ng'ate ayagigadde takolanga ku bizinensi n'emu kasanga azaalibwa. Nkikuddiremu? Lwaki otulo tuwambuze nga bagadde NTV? Abo abasajja bajja genda baggula omusango ku Uganda. Bagambe we baatugalira tetwalina musango kuba Uganda buli musango bagigwabira bagisinga. N'olwekyo Uganda eriyirire TV, NTV, obuwumbi n'obuwumbi. Naye nga yagigadde takolanga mulimu gwonna kasanga abaawo. Tamanyi ssente bwe ziruma, tamanyi bantu banyunya ssente. Ate nga temugenda kubeera muzize, zigenda kuba zaffe. Awo kawe wambuzizza otulo. Wasize okulungutana. Nasuze nkulungutana. Kuba omusajja yagadde TV takolangako wadde okulunda ki wadde okutunda ennyaanya. Katamanyi banyonya ssente, tamanyi bakola ssente, olidde kasanga abaawo. Bukyanga abaawo takolanga ku mulimu nagumu. Tamanyi banyonya ssente, tamanyi bwe basuubula, tamanyi bwe bakola kutya. Naye finally bujja kera ne bana wayisewo emyaka 5 nga bagamba gavumenti ya Uganda eririre agakanyo group of company. Tubaliyirire nga temulimu wadde n'ekikumi. Wanze NTV yanumiddwako ebintu bibiri. Sente ze tugenda okudiyiririra n'ekirala ye TV wano mu nsi yonna ebadde kuwa amawulire. Nzira kati TV ngenda gigaba bugabi. Ko sina walala we mbadde ndaba amawulire. Waliwo zi TV endala. Nga TV ki? Waliwo UBC, waliwo NBS, waliwo BBS, eddoboozi lya Katikkiro. Waliwo Bukedde TV. Eddoboozi lya Katikkiro.
BBS buli dakiika eddoboozi lya Katikkiro. Waliwo ne Bukedde TV. Ono azuukudde emirambo eno yo TV. TV sebo. Ani akulimba? Ono azuukudde emirambo bano abanyoonya olidde embuzi eyogedde eno yo TV bagiraba. Sembera. Ona sebo TV. Ani agiraba? Kati obongo oteekako Bukedde TV. Gwe woyinza okuteekako Bukedde TV. Gisaako. Ugwe. Bulijjo oli weewe bwotyo. Sebo TV erabwa. Nga ani agiraba? Kati nze oyinza okunsanga ataddeko Bukedde TV. Nze Isima Lubega. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Ogamba otya mwana wa maama? Ono nnuwa mutwe. Mwana wa maama kankwatiremu nakugamba ziba 5 ku 6 ku 7 zokka mbasi kuyiseeko nnyo mwana wa maama. Mwe abatasobola kwogera fwe tuvayo ne twogera mu tukolera ekintu kimu kutambuza bubaka buno. Singa mama Miriam Matembe tabadde mukyala mulwanyirizi wa ddembe osanga byandibadde biralabamu. Ekizibu kye tulina ekyeggwanga kino be bantu abalina ku ddoboozi wabula obutali bwenkanyi we butuusibwa ku bantu naddala aba wansi be batafaako nnyo bo biba tebibakwatako era basobola okukeera ku makya ne babalaatira mu bulumi mu nnaku lyabo bannansi abali mu kutulugunyizibwa oba bali mu kusoomoozebwa. Gye buvuddeko muganda waffe Eddie Mutwe yawambibwa era ebifaananyi ne bifuluma nti ali mu besimenti ayigirizibwa Lunyankole. Ekintu kyekimu ne kikolebwa ku Ssaalongo Erias Lukwago n'abantu balina families. So someone na posting anagamba ono ali mu kuyiga Luswayiri oli yali mu kuyiga Lunyankole era n'ebifaananyi n'abiteekayo nga biswaza okufaako obufi. Omu yadda yambadde pampa mulala Eddie Mutwe yebamuteekawo ng'ekirivu bakimweddeko kyonna ate nga balaga bali mu kifo kyekimu. Then waliwo omwami bamuyita Kazoola. Kazoola omanyi kye yavaayo kye yakola? Yavaayo n'amookinga Ssaalongo Erias Lukwago ne Eddie Mutwe n'agezaako okugamba nti ebifaananyi ebyo biri fake. So today I want to analyze MK's media team strategy, and I think these guys are brilliant. Now, today, yesterday, everyone is talking about MK, but I've looked at those pictures. Those pictures are fake. It's not true. The mayor was never in the basement. They did nothing. Yeah, they are fake pictures. Even Eddie Mutwe, I went back, I looked at them. They were fake. These guys are now writing this narrative, and I'm looking, I'm like, you know, to get this talkability. So, MK has a few things that he has to work with. Number one, the generals. Yeah? Because if President Museveni died today, era nagezaako okulaga nti eno strategy ya MK okwe-instillinga fear mu bannamagye abamu n'okwongera okumupromotinga. So mu bufunze yagamba ekyakolebwa ku Eddie Mutwe ne Ssaalongo Erias Lukwago byonna tebyaliyo, those are fake photos. Naye byagamba nti biri fake byafulumizibwa era ne bitweetingibwa omuntu avunaanyizibwako alina obuvunaanyizibwa CDF omulamba. So this is what Kazoola had to come out and say.
The same Kazola yavaayo n'agamba nti ekyokuwambibwa kwa Edmonton ne Ssalongeri Yesugo ne batwalibwa mu basement nti byali fake tebyaliyo. It's a kind of strategy yo promoting MK. Olwaleero ba mama Miriam Matembe talabikako. Ne mama Miriam Matembe is a close relative. Eri Kazola. Era Kazola yavuddeyo n'akuba omulanga. Hello everyone, my name is Jackie Kazora. I come from the Kanjinja family. Today is the 26th of June 2026, and the Kanjinja family from Rutoma Kashari and where Auntie Miria Kurunga Matembe is part of. And as a family, I've been tasked to send out a video and reach out to some friends and family, especially from Kashari, to see if they can help us find Auntie Miria. As you know, a few days ago, the drones came to Auntie Miria's home in Ruzira, and she was not there, and they left. But in actual sense, actually, she was jogging. She was taking her morning walks. So I think probably the drone people, we think, I don't know, they could have probably found her on the road walking, and they took, and since there's no one to take videos or pictures, so, you know, they could have taken her, but we honestly, we don't know. Yeah. Omuntu yakera kumacha n'atugamba nti echa Edmonton okuwambi onatalo mu basement ne Ssalongeri Yesugo kwa getsa kind of strategy era byakubuzabuza tebiriyo sibituufu. Olwaleero maama Miriam Matembe talabikako nga n'amagye gasobodde okureidinga ewewaka. Maama Miriam Matembe talabikako. Kyawaliriza Kazola okuvaayo okola video. Antegerekese bulungi. This kind of situation yemu yatuka ku Remi Bahati. Remi Bahati yali munamawulire wa NPS. Ne yabalaatiranga mu nsonga not until we bakwata ku muganda. And guess what, it was us abaavaayo ne bakuba enduulu. So Kazola ne bannowe mufaanaganya endowooza. Njagala okimanye nti bw'obeeranga mu maka n'owulira enduulu ewa neighbor bakumulirwano ofubutuukangayo n'odduka oba n'ojja n'odduukirira enduulu teweeyongerangako kiblanketi kibedi cover n'ogamba abayinza okuba bali mu kuzannya bali mu byabwe olunaku lujja kukya lumu ng'omulambo ogwesanze nga guli mu lujjalo. Kubanga neighbor yakubanga enduulu n'oyongera kwebikako kijirikooti kubanga tebikwata kebiriwa aba neighbor bibamanye ebyabwe busobola okkeera ku makyanga kiri mu njuuyo. So ndi wano okubategeeza nti kintu tyobola ddembe ly'abuntu kitukakatako ffenna. Obaani kubanga olwaleero ekiri ewooli naawe ewuwo kijja tekisosola. Kino nakibagambe era nzize nkibagamba. Ndosobola okwewala bino n'ogamba abo balwamba batulugunya boogera ku byabufuzi singa tebayogerako singa tebatwalibwa. Ne weerabira nti gwe omwana owuwo ayinza okuba ali ku kkubo oba ava mu minywero oba ava mu bicakwala obulamu ne bugenda n'otaddamu kumulabako. Okategedde? So lwaleero tuli ku nsonga ya maama Miriam Matembe. Can you imagine? Miriam Matembe mukyala mukadde. To an extent nti abakadde abavubuka bonna bayisibwa mu mbeera y'emu. You know? So it doesn't show you're safe. Naawe toli safe. Kino kanche kugambe mwana wa ssebo naawe toli safe. Muve mukubalaatira mu nsonga zino. Zino ensonga zitukwatako ekikyamu tugambe nti kikyamu ffenna tusitule eddoboozi omulundi gumu. Kati omukyala Miriam Matembe. Nze kyemmanyi Muhoozi ali mu kaseera kazibu. Munywanyi we eyali atambuza ebyokulwanyisa bamaze ne bamukaba. Ekyo togenda kukiraba wantu wonna bamaze ne bamukaba. Bana abasajja ekituufu bagenda bakimanyi era bali mu kaseera kasembayo. Naye tebaagala kumanyisa bannansi. Tibannansi kasita bakigwamu bwe bati tibali mu kaseera kasembayo ne bakola kye balina okukola nti bana abasajja bagenda. Muhoozi essaawa yonna ono omusajja gwe bakutte USA yamuteekako kkone ssente mabegakaawo mu mwaka oguwedde. Muhoozi n'amwegana nti takolagana naye. Ne bamaze ne bamufuna. Kati gw'olowooza bwe bamufunye kiki ekiddako?
tagenda byogera byonna, tagenda kubyogera byonna. Bano bakimanyi nti bali mu kaseera kaabwe kasembayo, bali mu kaseera kaabwe kasembayo. Economic ogiraba we Uganda bwefaanana, buli kimu okiraba bwe kitambula. Muhoozi akutte bano, onakoze bino, panic, bali mu paniki. Nabo bakimanyi, bakimanyi. Muna Uganda tojjaako kigere, weetegekere ekijja kikusange ng'oli steady. Kino okusanga ng'oli steady nnyo, kubanga bano abasajja we tubatuusizza mulabawo, bano abasajja we tubatuusizza mulabawo. Essaawa yonna, essaawa yonna muna Uganda tugenda mu Uganda mpya. Ekyagano okulonda National Unity Platform. Wachawa yabwerere ndowooza. Mwami Museveni we twatukira mu kulonda kuno kwa 2026 nga mu parliament alinamu abalabe be 7. Era abo nga buli watuula bw'ati aboogerako balabe bange, aboogerako nga buli abalokole babeera mu kanisa zaabwe mulabe waabwe sitaani bwe bamwogerako. Naye yali alina basitaani be 7. Ku basitaani 7 tayagala mu parliament. National Unity Platform bonna ye yabakuba ne basuula ku ttaka ne mulekerayo, ate nga gwe yamulekera musoto ogutakyalina mannyo. Beti Namboze bakireke. Abasigadde bonna 6 Kyagulanyi yabakuba n'abajja ku political map. Kati ekyo nakera nooneyo omulala. Okubotaabotana. Ekizibu mu Uganda kye tulina ababotaabotanya abalowooza nti boogera. Y'ensonga lwaki kyajja okwogera leero kikontana ne kyeyasooka okwogera. Mu bigambo byabwe bo bennyini baakugamba nti ababaka ba National Unity Platform tebalina kulayira. Era ebalayira babeera bawadde Museveni legitimacy. Ne bakulaga nti omuntu yenna anaawangula Museveni toyina kuyingira parliament. Parliament y'emu gyali mu kukaayanira omwasikibwa bali bayita bakirimaanyi. Bano baakalayira emirundi emeka era baakawa Museveni legitimacy mmeka. Bwe kibanga aba NUP be bawadde Museveni legitimacy. Parliament bw'eba terina mugaso kubaagala okuggyawo Museveni, bano bayayaanira yaaki tugambe nti bo kyekibadde ekizibu kyaffe ate ng'oli mu kubatendereza. Baakawa Museveni legitimacy mmeka. Era lwaki Parliament terina mugaso nga gwe toliiyo? Lwaki ebeera n'omugaso nga gwe gy'oli? Wateesa ki ekyo ekyanywesa sukaali ow'obwereere? Wateesa ki ekyo ekyajjawo ekiwamba bantu? Wateesa ki ekyo ekyankomezaawo emirambo gy'abaafa enfuga embi? Then mpa omugaso gwo mu Parliament ng'anaaba NUP okulayira. Oba ggwe lw'otalina zirya masavu lw'onnyonnyola obubi bw'ennyama nga lwe wazirina ezigalya yeggwe wasooka ku mudaala. Ennyonyi enkulu yeeyina okuyigiriza ente okubuuka. Bano b'oyita ba senior opposition members tebaazirako kulayira. Ate ng'anaaba omulungi ennyo tazira mmere ku mbaga kwatagenda. Nene ku ballot paper baalabikirako paka akalulwe k'abawujja. Then ne batandika okuvuga enjiri nga bayitamu mmwe ababuyabuya nti NUP tebalayira. Bwe tuba twagala okuggyako Museveni NUP tebalayira. Naye we baayitamu bo baalayira kisanja ku kisanja. NUP bagenda kuwa Museveni legitimacy, bo baakamuwa legitimacy mmeka? Abaami abo baakawa Museveni legitimacy mmeka? Parliament weba terina mugaso mu kuggyako Museveni
ng'era ababaka baffe tebalina kulayira. Ekyo kitegeeza kwetuga. Omuntu ayagala okwetuga omusota gukubozza ate olwo maki bw'ofudde. Tukitwale nti bano balina enteekateeka ezeetuga. Omusota gwababujja ate baluma ki? Lwaki babasindika mutuleekaanire? Lwaki babasindika mutuwogganire? Then kati nziraamu ekibuuzo. Paalamenti ya mugaso si ya mugaso? Okulayira kw'ababaka ba NUP kuyamba opposition oba tekikugiyamba? Bweba si ya mugaso, bano lwaki obaagala mu kitalina mugaso? Kuba okubeera mu kitalina mugaso gwe wennyini gwabeera talina mugaso. Buli lw'obeera mu community etalina mugaso oba mu nnyumba etalina mugaso gwe wennyini obeera atalina mugaso. Kitegeeza omaze okukonfaminga nti bano bootenda bakabejja ba opposition bulijjo kyekizibu kyaffe era be batalina muki mugaso. Museveni okubayita sitaani tekibafuula bakabejja ba opposition kubanga okuvuma omuntu kyekyangwe nnyo ne gwogenda ossula naye ekiro osobola omuvumira mu bantu. Bwe kibanga gw'olowooza nti bano okubayitanga sitaani kyekibadde kirina okubaweesa obululu, kiteeza akakodyo ka Museveni twakabuuse ku opposition bulijjo gye yatutega bw'abeevumya bwe balayira bw'ayongera okutufuga nga ffe tuli ku kiguumaaza ng'embwa eyo tekikoomi. Museveni yabavumye yabayise ba sitaani, kitegeeza bano be batuufu. Ekyo nga kyekyangwe nnyo ku muntu alinga Museveni okupretendinga. Bwe kibanga kyekirina okumuyamba okufuga ng'okubavuma kyekyangwe nnyo okupretendinga. Abayita sitaani gwe kyogamba sisobola kukuvuma ekiro ne tusisinkana ne tugabana. Mulaba abalokole n'abasiraamu bayimirira ku nguudo ne beevuma abantu we beekulumulwa ne bavaawo ne bagabana ze babafuuye ebirabo. Ate olwo Museveni okuyita obuyisi bano basitaani emisana azirongaazi kimuyambako ye okwekuumira mu buyinza. Sitaani ekitebe kye kiri luddawa we babeera nga ddala basitaani. Sitaani ekitebe kye kiri luddawa. Adresi ya sitaani eri luddawa. Bwe babanga Museveni bulijjo abayita ba sitaani kati baamukisa talina waabalengerera batulageko ku bwa sitaani bwabwe eriye. Akati baamukisa batulageko ku bwa sitaani bwabwe eri Museveni kuba ne sitaani talina kitebe. Ono sitaani wa Museveni bw'aba yeetaaga kitebe okusobola okuopaletinga kitegeeza bulijjo mutume wa Museveni. Kitegeeza bulijjo amwevumya buki? Amwevumya bwevumya. Kati batulageko ku bwa sitaani bwabwe nga tebalina bye basinziira ng'era ne sitaani bw'atalina bw'asinziira kulwanyisa enteekateeka eza Mukama Katonda. Opposition tekitegeeza kubeera na kifo mu paalamenti. Okubeera opposition gwe toli gw'oli mu paalamenti. Nze siri ndi mu paalamenti. Bannayuganda abanyigirizibwa tebali bulijjo abalonda bano bali mu paalamenti. Kyekiseera olageko ku bannayuganda nti obadde genuine ddala ku opposition ng'osigadde ku opposition nga tolina wooliira. Lwaki gwe opposition olina kugibeerako ng'olina woobojjera? Lwaki gwe opposition olina kugibeerako ng'olina woobojjera? Ekitegeeza bulijjo enkozesa bukozesa nga gwa nnumirirwa naye nga gw'oli ku mulimu gwo okola. Yensonga lwaki bwe nkukyusizzaamu ku position oŋŋamba ebyobufuzi mbiwummudde sikyalina kye mbyetaaza kubanga banzijje wembadde ndiira oli mulungi omu. Ebyo ebifo gwe waba wabisookamu gwe yeeyita sitaani oba okweyita sitaani kikumala okukutungira mu kifo ekyo. Life MP baali bakikutungiramu wali wakisuubulawa? Baani abaali bakikuwa? Baani abaakugjeeyo? Kyagulanyi talina n'omu
kwabo gwe yajje mu paalamenti kubanga talina gwe yalemesa kubeera ku ballot paper. Ate weewuunye bo bakozesa olukujjukujju ne bagoba walukagga ku ballot paper. Nye Kyagulanyi talina n'omu gwe yagoba ku ballot paper. Kyagulanyi yali badde omubi gye bali ng'alina gwe yalemesa okwesimbawo. Naye baba balabikira ku ballot paper abaabaleeta ne babeekubira ne babejjirayo. Tewaliwo ogambira nti Kyagulanyi mubi, yajjeyo abasajja yabayiseewa yabasanzeewo okubajjayo. Ng'ate mu bigambo byabwe bo bennyini baagamba nga twakusookayo mu by'obufuzi, si ggwe watuleeta era toyina kyoli, fe abantu b'e Masaka be baatuleeta be baabajjeeyo. Teni ate Kyagulanyi obimuyingirizaamu waaki? Si ggwe wampa obulamu ate omaze okufa nti ate ggwe nzise. Si Kyagulanyi ye yabaleeta, abaabaleeta be baabejjiddeyo. Olwomaki yabagobye ku ballot paper, yabajje ku ballot paper. Oyo Kyagulanyi omunafu ennyo gwe walaba nti talina na kubeera pulezidenti wo. Nga lwaki oloma nti okuteekako obuteesa omuntu eyakuwangula kyekyakujje mu paalamenti kitegeeza gwe musiru alowooza nti oli mugezi ataabala, nti omusajja ono w'amaanyi era mumwetaaga. Bw'oba walemu okumanya ekintu ekitono ennyo nti Kyagulanyi w'amaanyi era omwetaaga okusobola okuddayo mu paalamenti, tosobola kunnimba nti osobola okuwangula Museveni. Ng'ekintu ekitono ennyo eky'okupima amaanyi go we galina okuva okufuna obusinziiriro kyakulema, ate oŋŋamba otya nti oli akuyita obuyisi sitaani g'ogenda okusobola okuwangula? Tolaba ng'obaako kikyamu ku mutwe? Kubanga naawe osigala amanyi mukama we. Olaba embwa emanyi mukama waayo. Gwe omuntu omukulu atamanyi mukama we kitegeeza embwa ekusinga okutegeera. Bo bennyini baakugamba yeffe mutima gwa NUP era ketuvuddewo NUP egenda kugwa. Omutima gubeera munda tegusobola kubeera gwa mugaso ewatali bode, kuba ate eyo bode nnyangu yakufuna omulala. Bwe baba be baleeta Kyagulanyi beereete, bwe baba be bazimba Kyagulanyi matiriyo baamusima mu nnyanja tebakyasobola kuddayo kuleeta mulala, kati beezimbe. N'oyimirira n'oyita munno kapere mu lukuŋŋaana lwo, omaze okkubwa ate weekwasa kapere gwe wavuma, kitegeeza ate gwe oba kapere nnyo. By the way, omuntu akubwa kapere gwe ate obeera kapere nnyo. Omuntu akubwa omunafu gwe ate obeera munafu nnyo. Bw'aba Kyagulanyi kapere nga ye yakuba bano, ate bo bakapere nnyo era bulijjo batulimba bulimbi. Ani yawulira ku mboozi eya nnabbi omu eyazimbisa amajinni omuzikiti? Yali akutta omuggo n'atuuka n'akala naye nga go gakyazimba, gamanyi akyali mulamu naye nga yafa. Nkuyege bwe zaamala ssala ono n'agwa. Enkolagana y'amajinni n'enkuyege ey'amaanyi awo weeva, kubanga amajinni bwe gamanya nti ono bulijjo atuzimbisa omuzikiti yafa dda. Kati munange bulijjo bano tumanyi basajja bayimiridde era nga tulowooza nti basajja b'amaanyi, naye olaba baakubwa kapere, kitegeeza bulijjo batusiba kawaanyi. Era bulijjo tulina essuubi lya bwerere mu bo, kyekiseera tumanye nti essuubi lirina tubeera mu ffe. Ffe tulina okwejjirawo Museveni, si kabinja k'abantu 7 mu G7. G7 enno we balya, G7 egenda kutujjirawo Museveni. Gw'ozannya n'abaana ba Buganda bano ba G7 bagenda kutujjirawo Museveni. Aga ne geekuluumulula ate mmwe abalina aba G7. Ebiseera ebisinga obugayaavu buleeta okusajjuka kw'embeera.
obugayaavu bujja ng'olina kye weeyinuliddeko naye lw'okitegeera nti bulijjo obugayaavu bummalawo ng'ekizibu ekyo kifuuse ekinene. Ekizibu kye bayita Museveni kyafuuka ekinene lwakwesigulira ku bantu ssekinnoomu ffe ne tugayaalanga okukola etwali tuteekeddwa ng'okukola. Obugayaavu bwe bwatuleetera obuzibu. Tetugenda kuddamu kugayaala na kweyinulira ku muntu yenna. Ekirala, tewali muntu w'amaanyi kusinga mukama we. Mbabazi oyo omulaba yalina amaanyi naye yakogga. Maanyi ga boss gaba maanyi ga boss. Nze sirabangako ku muntu alina maanyi mu kabineti ya Museveni nga Mbabazi. Kayihura yali musajja mutono bwati naye nga munene. Naddamu okulaba Kayihura agatta ayiga n'okunywa akaveera.